بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بدبا الله abalungi abagoberera programu yaffe ya hadithi y'olunaku. Ennaku ze tulimu nkulu nnyo, tweteekateeka okuyingira mu nnaku 10 ezisooka mu mwezi gwa Dhulhijja biidhnillahi ta'ala. Mu mirimu emikulu ennyo egikolebwa mu nnaku ezo nga tuzifundikira okutandika ku lunaku lwa Idi, ogatteko olunaku oluddako olw'11 n'olunaku oluddako olw'12 paka ku lunaku olw'13 ng'enjuba tennagwa. Ennaku ezo zonna ziba za kusala bisolo, kusala dhuhiya. Abantu bangi bagayaala ate nga sunna nkulu nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti fasalli li rabbika wanhar, sala ku lwa Katonda wo osale n'okusala. Ebisolo ebitandika okusalibwa ku lunaku lwa Idi nga tugoberera sunna ya Nabbi Ibrahim alayhi salam. Allah gwe yali agezesezza n'okusala omwana we nga kyandibadde enkola nga buli omu olunaku lwa Idi bwe lutuuka anoonya omwana gwasinga okwagala n'amusala, ne Allah n'atusaasira. Kakati sunna okubeera nti nno tusala dhuhiya, naye abantu bagayaala nnyo. Era ensonga lwaki hadithi gye twagadde okutandisa nayo emisomo gyaffe egikwata ku nnaku 10 esooka mu mwezi gwa Dhulhijja, omuntu abeere nga yeetegeka agenda okusala, kubanga waliwo obulombolombo bw'aba ateekwa okutuukiriza obuli mu hadithi eno ya Salama radiyallahu anha nga ajja ku mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba idha dakhala shahru Dhulhijja, omwezi gwa Dhulhijja kasita gutuuka okuva nga olunaku lumu bweru nga lumu ng'omwezi gulabise, wa arada ahadukum an yudhahi, omuntu yenna ayina enniya y'okusala dhuhiya omwaka ogwo, bweba mbuzi oba ndiga oba abantu 10 beegasse mu nte okusala basala ente, oba engamiya abantu 7 obanga bebegasse okusala ente, oba abantu 7 begasse okusala engamiya, omuntu yenna ali mu bagenda okusala ng'anuyiridde okusala, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba fala ya'khudhu min sha'rihi wala min adfarihi shay'a, tokkirizibwa kusala njalazo, tokkirizibwa kusala nviiri mu njogera endala, wala min basharatihi shay'a, tokwata ku mubiri gwo wadde eddiba okubeera nti nno osala akaliba ku mubiri gwo. Kale tugamba nti buli muntu yenna alina obusobozi osaana okubeera nti nno osala, ate buli muntu yenna agenda okubeera nti nno asala osaana okubeera nti nno weewala ebintu ebyo bitwogeddeko, tosala mbiri, tosala njala, tewejjaako kaliba konna. Dhuhiya nkulu nnyo kubanga mu bigendererwa byayo mulimu okusanyusa abeetaavu ku nnaku za Idi, nabo basanyukeko. Mulimu abantu nga baavu naye nga tosobola nabbamanya. Allah bwe yayogerako n'agamba nti yahsabuhumul jahilu aghniyaa min at-ta'affuf, omuntu atamanyi mbeera zaabwe olw'okuba tebasaba alowooza n'okulowooza nti bagagga bazibu gye bali eyo. Naye mubanoonye olunaku lwa Idi, mubasanyuse, bannamwandu, bamulekwa, abeetaavu olunaku lwa Idi babeere basanyufu. Kale ngamba nti gwagenda okusala weetegeke okuva nga ennaku zino nga tezinnatandika, okutandika kw'ennaku zino omanye nti nebyo tojja kubeera nti n'obikola. Buli omu yeekubirize, bw'oba olina akasente ko ng'osobola okutereka n'osala sala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.